tetuli basanyufu. Tetuli basanyufu. Tetujja kwogera bingi. Naye tetuli basanyufu. Teri yeetaaga kuyisibwa bw'atyo mu nsi. Ne bw'abaani, ne bwe kiva mu gavumenti eno oba gavumenti eriddako. Naye tetuli basanyufu era tetujja kweyisa nga abalowooza nti tuli basanyufu. Bye tulabye, alumbiddwa mu nju mu kisenge kye, n'aggyibwayo mu mbeera eyo nga bw'ebadde efaanana. Mungu akubiriza nnyo abantu abalina obuyinza okubeera nga be basinga okwerekereza n'okubeera abagumiikiriza. Naye kyalukwakwa okulembeze wa kibiina kye, looya munnamateeka alina omulala gwakiikiridde, kitegeeza akolera ku instruction za mulala. Lukwago okuba n'ekipapula kiba kuntumye, ne bwe yandibadde nakyo nakikuwa n'ogaana okujja. Sikiwa nti waliyo omulamuzi eyandiyisizza kiba kuntumye. Era ni naani muntu wa bulijjo mutono nnyo. Waliwo n'abuuzizza wano nti Lukwago ni naani? Ni simolo person sebo. Ni simolo mutono nnyo bw'ati. Naye n'omutono ndowooza abaako n'abantu be. Siri omu ku abo abeegaana mikwano gyange olw'embeera gye baba balimu. Olw'okuba bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa oba ey'obulumi mu kiseera ekimu, si beegaana. Ntunuuliramu abaana ba Lukwago bwe batunuulira embeera eno. Oyinza okuseka olwaleero ng'ekiri atabaala tekinnatuuka wuwo. Abamu bayinza n'okutujeeja mu bbanga lino. Oli n'avaayo n'aga kati mulumiddwa nnyo. Ekituufu tulumiddwa. Teri asanyuka kulaba kifaananyi ekyo nga kikolebwa ku muntu yenna, ne bw'aba Munnayuganda yenna. Saawe bakikole ku mukulembeze wange yenna, oba ali mu buyinza ne bw'ali babuvuddemu. Si kirungi. Abaana ffe bwe batunuulira ebifaananyi bino ne bagaa nti ddala kiki kino era tubaddamu ki? Of course waliyo omujege yakola Twitter account erimu, nze nabagaa kino mukisalemu mu mugambe. Eyo Twitter account gye mulaba etweetinga si yange, nze nzijja wano ku TikTok ne neeyogerera.
so omuntu yenna ayina ekyo ekyobusiru waliwo ekijege ekyakola account eriko amannya agafaanana agange, of course sinze nzekka agalina mu Uganda, naye temugiwa budde kuba si yange, nze nzija neneeyogerera n'emikutu egyange ngiina, at least nagezaako okukola buli kisoboka oclarifying ekyo. Naye Mungu atugaye nti munjweze nnyo ensonga egaa nti Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala nawm, ye Allah atasumagira ate ateebaka ate si mwetaavu, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Tuyinza baga nti tuli basanyufu, ate tuli tekireese essanyu, naye nkiwa musobola okwekuba mu mutima omusajja ono ne mumuta nadde eri abantu be, oba bw'aba alina omusango gwonna gw'alina okuwoza atwalibwe mu kkooti mu bbanga eritali lyawala, kimala avunaanibwe ng'omuntu omulala. Abamu bajja kujja kuno batusekerere n'okutujeeja batujeeje, abo temubafaako. Njagala nnyo abampuliriza mu musinga obukulu, era nsaba abawulira nga kyenjogedde nga ge mazima, wandiikawo wansi ekigambo nti mazima. Bw'oba okukakasa nti muli mu bulumi, wandiikawo ekigambo nti mazima. Nyeyanziza. Of course bangi ku ffenna batulaalika, nga mubbi ebimu ku bye batulaalika kwe kututta, okutta abantu baffe n'okutta abaana baffe bonna. Ekyo tetusoose kukiwulira. Nebaza Allah azza wa jalla eyansobozesa okuziika bakadde bange bonna, kitange nga nakka wansi mu kabuli ne mmuteekayo bwe nti n'emikono gyange, kubanga kyandibadde kitya nga kitange yaziika nze. Nze ndowooza obulumi bwe yandifunye bwandibadde bungi. Mu 2009 nenkwata maama wange nga Mungu amujjuludde, nemuteeka mu kabuli ne mukwatako ku mayiti ye ne ngiteekayo. Nkitwala nga kya kitiibwa era kya muwendo gye ndi, kubanga kullu nafsi dhaikatul maut, buli mwoyo oguli ku nsi gwakomba kufa. Ekyenjawulo ddi naye ng'ekyo tekiriiko insha Allah, ffenna kyakatala tugenda komba kufa. So okubeera mu nsi okutya olumu mu bantu kubaawo, naye ate era ne bw'oba nakwo era finally ffenna tuteeka okusinkana Mungu waffe. Abaatusookawo baagenda, n'abalijja oluvannyuma bajja kgenda. Naye nze mu kyenkakasa mu byonna teri agenda kufa mu kifo kyange. Bw'aba Allah alina olunaku lwe yampandiikako n'enfa gye ŋŋenda okufa, tewaliiwo omuntu yenna agenda kuyimirira afe mu kifo kyange. Ajja kukima nze, antwale ampozese ensonga zange zonna n'obulamu bwe mbadde mu nsi.
okusirika ng'ekitali kituufu kigenda mu maaso tekirina kye tutuyamba ffenna, kubanga ensi ne bwebaamu obwenkanya ffenna butuyambira wamu. Nze ndowooza ffenna ng'abantu eno ensi teri yasiikiriza munne nti waliwo eyakedde ku makya nga yeggulu taliraba, ensi eno nga ziffenna era etumala. Tewaliwo wasiikiriza munne. Nze ndowooza ffenna tusobola ogyegazaanyizaamu buli omu nga mwali ate buli omu ng'awangaala n'omulala, buli omu n'abaawo ne yeeyagala, buli kimu ne kigenda mu maaso. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ebisinga okulwanya abantu bye bintu bye tusaba okweyongerako wabula si bye twetaaga. Nti bye twetaaga buli omu yeetaaga kwebaka, kulya, kussa na bulamu generally. Naye ebisinga otulwanya bye bino: ani alina emmotoka ey'amaanyi, ani asinga ettaka eringi, ani asinga okuba muganzi mu bantu, ani asinga, era Qur'an egenda mu maaso nega nti bubijjo bakayanya mu bulamu bw'ensi mujja kubaamu ebirombe bya gold, simanya siliva, obugagga, ani asinga embalaasi n'ente, mu surati Bakara ne mu surati Imran. Naye nga ku byonna ebyo tekuliiko kye mwetaaga, kubanga obulamu bw'ensi buno bwe buggwaawo, eyabadde omugagga omunene ennyo Fugge n'omunaku omunkuseere mwenna babateeka mu kafo kakiika katono bwe kati. Teriyo gwe basobola kuziika mu yiika 5 ne bamugaa nti zino zonna ogenda zijjulamu. So nze mu kyokulaba ekyange, nze ndowooza coexistence, living together in harmony is the best thing. Because ebyo byonna omala okubikola, then what? Twagalane tubeere wamu, tewali kitasoboka. Yaddillaha ma'a jamaa, omukono gwa Katonda guli wamu n'abo abali ewamu. Mwebale kuwandiika kigambo mazima, kubanga at least if there is a symbol that will always represent me, kijja kuba kigambo mazima. Buli bw'owandiikawo ekigambo mazima kinyongera okumpa amaanyi nti eriyo abantu abawuliriza ne bassaayo n'omwoyo gwabwe. Kubanze bwendaba ekirungi nzija n'ekyogera nti wano kirungi, wano kino tekituukiridde. Baganda bagamba ekiri atabaala naye asigadde waka kisobola okumulya. So ndowooza tubeere ne kiri ekigaa nti Honorable Lukwago bw'aba alina omusango gw'ateebereza okubanga yakoze, ekkooti teri wala, atwalibwe mu kkooti awozesebwe ng'omuntu omulala. Naffe ffenna bwe tuli batuvunaanyizibwa ng'abantu, batukwate tusibwe tuwozesebwe. Wa teri kitasobola kuggwa, teri kitaggwa. Era bwe kubanga kwe kugera kwa Mungu nti waliwo okufa, n'okufa tetuyinza kwewala. Oba oli ku luguudo, oba otambula, oba olwadde, oba oli waka, oba oseeredde. Nze ndowooza ekyo kye kyandisinze obulungi obulamu bw'ensi eno, okukolera ewamu.
ekyamazima tulumiddwa era tetuyinza kwebuzaabuza kugamba nti tuli wano nti ebifaananyi bye tulabye tebituluma bituluma bitulumidde ddala nnyo saagala oli alowooze nti wayinza okubaawo tulumiddwa nnyo. If the purpose was to hurt us, we are hurt. Tetuwakanangako bandi balina buyinza, nze siri omu ku abo. Naye bwe buba bulumi tulumiddwa kuba nkikakasa ekifaananyi abaana ba Lukwago kye balabye tekiyinza kubasiimuuka ku mitwe gyabwe forever. That is an image that will never be wiped off their minds. The mental trauma they are going through, kubanga ne bwe kiba kuba prisoners of war tekikkirizibwa ng'obawambye buwambi. The mental trauma egenda mu bantu be, maama we, abaana be, ab'eŋŋanda be, baklayanti be babadde baklayanti be ne mikwano gye. It's not a good image. So nyebaza nnyo abongera ekigambo mazima. Kigambo mazima kikulu. Kubanga Mungu yalayidde amazima n'ekiseera kyago. Naye n'omulamuzi eyayishuwinga order eno mazima ddala gwe wali olowooza ki era ng'olowooza egenda tutuusaawa ne gw'ogiwadde munno agenda agisaavinga. Order ebeetegeeza nti oli bwakubula in person omusavinga summons oddayo. I think during case ya togikwatako oba embaale General David Muhoozi oba bamusamoninga naye ye yajja. Ye yajja, I think ye yajja. Naye nga bo bwe buba bulumi mwebuli webuli. So tukubiriza abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa. No, there is no one above the law. Waliwo n'omwami omu agambye nti you mean there is anyone above the law? No, not at all. That is the same law we are asking for, because the law says the procedure in which someone can be arrested and arraigned in court. That is the exact law we are talking about. So tobeere eyo n'onyiiga. Waliwo abaagala okumbuuza Haji oli otya, naye nga Egypt yeekulembedde Belgium. Byebyo ebyange siina bingi, teriyo wanjawulo ku munne.
oli wa ddembe naawe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.